kyabwe ndaba niwakakute mama mwongere chupa atuongere zitweet omuganda agamba Gambobi alisanga ku mwoyo. Mu mawulire ge tulinawo we twogerera nga General Muhoozi Kainerugaba azzeemu okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mukuto gwa X wabula nga ku mulundi guno atandise nakuta ebifaananyi bya Babula Itungo Kyagulanyi ono nga ye mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wuliriza, General Muhoozi Kainerugaba gye buvuddeko abadde nga awandiika ebintu bingi nnyo ku mukuto gwa X oba yali eyitibwa Twitter, era bannayuganda bangi nnyo badde balabiddwako nga bagezaako okumuliplayinga mu bigambo bino, ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mwennyini abadde nga amuliplayinga mu bigambo ebimu, wabula ku mulundi guno ebigambo byalese bibadde bya busagwa era nga atandise na kulumba mukyala we. Asoose n'akola posti ez'okumukumu, ngenda zikuwakawo waggulu, ngenda zikusomera, wabula ebigambo General Muhoozi Kainerugaba byateekayo wabyataddeyo ne ku makya g'olunaku olwaleero nakati wenkoledde akatambi kano ng'ebigambo ebirala bikyagenda maaso n'okuba nga bifukumuka. Ebigambo byateekayo byawukana ate n'abamu ku bakungu ba gavumenti bye boogera. Wuliriza bulungi, yabuvuddeko twakuwadde amawulire nga Chris Balyomunsi ono nga ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga eza ICT yavuddeyo, yabadde mu parliament era wabaddewo olutalo olw'amaanyi nnyo mu parliament eyo. Bw'obanga obadde otugoberera nkakasa wabirabe bulungi nnyo nga leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi ng'ataddewo embeera lwaki mulemesezza Robert Kyagulanyi Ssentamu okudda mu maka ge. Chris Balyomunsi n'ategeeza nti ffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tetulina kye tumwagaza, waddembe okudda mu maka ge, waddembe okugenda maaso n'emirimu gye, wabula ebyo byali mu kukola mbu buzannyo. Kyokka ekisinza okwewuunyisa, General Muhoozi Kainerugaba ayina tweets ez'okumukumuza agenze maaso n'okuba nga ateekayo, era n'ategeeza mu tweets ezimu Bobi Wine tumunoonya, abo omanyi bw'amuyita ka Bobi, tumunoonya ate bubi nnyo, era n'ayongerezaako ng'agamba nti alabula, ngenda bikusomerawo, ngenda bikulaga tweets zonna ogenda kuziraba, nti alabula n'eggwanga lyonna eriyinza okuba nga lyetantala either okufulumya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okubeera nga badiiringa naye. Agamba nti ajja kudiiringa n'eggwanga eryo oba embase yonna enaabeera mu kikolwa ekyo ajja kudiiringa nabo. Kyokka ate nga Chris Balyomunsi ye yakugambye tetulina kye tumwagaza, tetumunoonya era waddembe okudda mu maka ge. Kyokka nga Chris Balyomunsi agenda maaso n'okwogera ebyo nga baganda ba Robert Kyagulanyi Ssentamu baakagaanibwa okubeera nga baakiseesinga amaka ga muganda waabwe. Ebigambo ebyo bibimu ku ebyo bye nkuleetedde, naye nkugambye atandise n'okuta ebifaananyi ebiraga nti Babula Itungo Kyagulanyi baamutulugunya, baamukolako obulabe, era ng'ekifaananyi kino kikulaga bulungi nnyo ng'atudde wansi mukazi wattu era ng'ali mu ngoye za night. Kitegeeza baamusanga agenda kwebaka naye teweerabira mu bigambo bye, kitegeeza nti n'okumwambula baamwambula. N'ebigambo ebirala nga bw'ozza obiwulira, ebikonge eby'amaanyi bivuddeyo ne bivumirira, wabula nga General Muhoozi Kainerugaba ku mulundi guno avuddeyo oba oliawo n'aswaza abamu ku bakungu bw'agenze ku mukutu gwa X n'ate ebifaananyi ebyo n'abako n'ebigambo byayogererako ebiraga nti ebigambo bye byanjawulo nnyo n'ebigambo by'abakungu. Omwogezi wa poliisi Kituuma Lusoke ebigambo byayogera, akulira ekitongole ekya poliisi ekyo kyennyini mukama we Abbas Byakagaba ebigambo byazinga ayogera, minisita baba minisita ab'enjawulo ebigambo bye bazze boogera. Ekyamazima ebigambo tebiina we bikwataganira, tebiina we bifaanaganira, era tebiina we birabikira kubeera nti biri mu layini y'emu n'ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Kakati byenkuleetedde tweets ez'okumukumuza abadde atweetinga, ebigambo by'okumukumu byabadde ayogera byenkuleetedde mu lutambi luno era byenjagala olabe, wabula nga bulijjo ntera okugamba tusooka ne tujjawo akalango kano ne tusobola okukulukuta obitegeere bulungi nnyo. Waliwo abaawambibwa, wuliriza, waliwo abavubuka abaawambibwa kakati nga bateereddwa, wabula mu kuteebwa balina ebyama bye boogedde ku ebyo bye baalaba eyo gye baabatwala nga babawambye. Ebintu ebimu byabeerawo nga internet teriiko, kakati bitandise okuba nga bivaayo. Era nange wendi ogenda maaso n'okuba nga mbikutuusaako, naye ng'ensonga enkulu gye njagala tutambule nayo bye bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba ebitandise okulabisa oba okukunamya abamu ku bakungu mu gavumenti ya General Kaguta Museveni nga kwe kuli ne minisita amanyiddwa nga Chris Balyomunsi. Ono nno nga yavuddeyo n'agezaako okuba nga awolereza, n'agezaako okuba nga ateekawo embeera eraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu byakola nga bo babiyita muzannyo. Kakati ate ebibuuzo bingi byeyongedde oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba okubaako ebigambo byatadde n'ebifaananyi byatadde. Ebigambo ne byongera okuba nga bikaawa. Kanzije mbeere nga mbikunnyonnyola era nkulage n'ebifaananyi n'obumu ku butambi nga bw'ogenda okuwulira. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe
omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa Njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ate naba kubanga osubscribinga ku channel eno kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ensonga ne ziba nga zituukira ddala bulungi nnyo. Nkuleetedde ezimu ku tweets ez'okumukumu ez'omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba zaabadde ateekateekayo era zonna ogenda kubeera ng'oziwulira. Akugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu tumunoonya era tumuyigga, tumwagala nga either mufu obanga mulamu. Kyokka ebigambo ebyo nga byawukanira ddala n'ebigambo bya minisita amanyiddwa nga Chris Baryomunsi. Tugenda ayitako mu channel eno oba Twitter handle eno, X account eno gye yataddeko ekifaananyi ekyo eyagenzeeko ebigambo ebyo n'ebirala byonna nga bw'ogenda okubiwulira. Twitter accounts zino ziri bbiri oba X account zino ziri bbiri. Waliwo eriko Muhoozi Kainerugaba ne wabaawo eriko Muhoozi Kainerugaba quotes zanjawulo naye nga zonna zitambuza obubaka bubeera bufaanagana ebiseera ebisinga. Kakati ze ngendo sinzirako nkuwa ebigambo ebimu ku byogenda okuwulira wabula nga sinnabikuwa n'ebibaddewo oba ebifaananyi byasoose okuta ebiraga nti baakwata mukyala Barbara Itungo Kyagulanyi ku story gye yanyumya. Abamu gye baavaayo ne bagamba ne bakubamu ebituli, obujulizi butandise okuvaayo. Jjukira yakugamba baamwambula, teweewunyanga essaawa yonna ebifaananyi by'okumwambula nabyo bifulumye, omukulu abifulumizza. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo bino njagala mbikuwe nga sinnakuwaate nsonga zonna tubeere nga tutambula. Ndaba niwakakutema bamwongere ecupa atwongere zitweet. Omuganda agamba gambo pi amwike alisanga ku mwoyo. Nze nno kye nandi wadde amagezi mwami Museveni kwata mutabani we amutwale mu ddwaliro bamukoleko, otherwise ajja kwongera nnyo kumulabisa. Naye ate ffe kitukolera kubanga kyongera okwanguya okugwa kwa Museveni. Amawanga gonna agagudde, bannakyemalira bonna abagudde. Nulira Mobutu Sese Seko, nulira Saddam Hussein n'abalala. Ebikolobero by'abatabani baabwe byayamba nnyo okulaga amawanga ago ekigali mu era byayanguya nnyo okugwa kw'abakitaabwe. Ndaba niwakakutema bamwongere ecupa atwongere zitweet. Omuganda agamba ebigambo ebyo njagadde mbiyiseewo kubanga akatambi kano abaana bakatambuza nnyo nga balinga abagamba nti oba oli awo byandibanga bye bimu ku ebyo ebireeta obusungu eri sayidi emu ne bagamba kaakati leka tukuyigwe ggwe musajja ggwe ojja kutuulira. Naye nkugambye okusinziira ku tweet General Muhoozi Kainerugaba gy'ataddeyo agambye tumwagala either nga mulamu obanga mufu. Era ebigambo ebyo abitadde ku mukutu ogwa X nga bw'engenda okusomera era nga bw'ogenda okuwulira mu butambi bwenkuletedde n'ebigambo ebirala nga bw'ogenda obbiwula. Wabula yatandise ne tweet eyo ng'eteekebwa ku mukutu gwe ogulina ne blue tick okugamba nti Muhoozi Kainerugaba. Era yawandiiseeko ebigambo ebyogerwa ebikakasa era ebyongera okulaga nti ekituufu omukyala bambi balabika baamusalako era n'ebigambo bye yanyumya mu vidiyo yandibanga byonna bituufu. Newankubadde bannayuganda bangi naddala oyinza okugamba nti tebalina nsa babadde balina ebigambo bye boogera nga balinga abalaga nti ebigambo bya Barbara Itungo Kyagulanyi bya kiyaye. Kakati wuliriza gwe atasobola ku access nga X eno, X account yataddeyo ekifaananyi kino kye kyasoose era ekifaananyi kino kyagenzeeyo zaabadde ennaku za mwezi nga 29 ssaawa zaabadde 5 ez'ekiro n'ateekayo ekifaananyi ekyo. Kati positi eyo ye yatandise olugero lwe tugenda maaso n'okuba nga tukuyitiramu otegeere ebigambo bino nti si byakusaaga oli awo otegeere nti tebinnaba nakuggwa. Wuliriza yagenze ku mukutu guno n'ateekayo ebigambo nti this is when our soldiers captured and then released Bobi Wine's wife Barbara Itungo Kyagulanyi. She was very helpful in helping us find her husband. Yataddeko caption oba yataddeko ebigambo nti eno yengeri era wano eno yessaawa mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mukyala wa Kabobi we twali tumukwatidde era ne tumuta, captured and then released. Kitegeeza baamukwata ne bamuteeka under captivity then oluvannyuma ne bamuta. Era n'agamba nti yali helpful nnyo, yatuyamba nnyo
okumanya oba okuzuula kabbaake gye kali bigambo bye. Waayise eddakiika ntono nnyo n'ateekayo ekifaananyi kino era n'ateekako ebigambo bino. Agamba Bobby is next. Bobby ke kaddako. As he's taking selfies and videos, his wife was captured. The definition of an idiot. Kino Muhoozi Kainerugaba mukutu gwe n'ateekayo ebigambo ebyo ng'agamba nti Bobby ke kaddako. Jjukira wali akugambye twakwata kakazi ke, twakwata mukazi waako era ne tumuta. Wabula mukazi waako yatuyamba nnyo mu kumanya oba mu kuzuula Bobby gye kali. Kakati wano ng'akugamba kati Bobby ke kaddako. Mu budde nga kali mu kugenda maaso n'okuteekinga selfies n'okwekwata video, mukazi waako yali akwatiddwa. Ekyo n'agamba nti ye definition ya idiot oba kwekyo ekinnyonnyola omuntu omusiru. General Muhoozi Kainerugaba bw'awandiika ku mukutu guno era n'addamu nkugambye zaabadde tweets za kumukumu ate nga zikyakulukuta n'essaawa eno wenkoledde akatambi. Waayise era eddakiika ntono n'ateekayo eyo. Agamba nti I will leave it to the public to judge. Nti kino ngenda kirekera public esalewo. Kati Bobby and Baby kino ngenda kirekera public esalewo ku nsonga za Bobi Wine ne mukyala we, pure comedians and cowards duo. Nti bano bakazanyiikiriza ababiri ate abatiitiizi ababiri. Omu yadduka, one flees, omulala atuyambako okuzuula eyadduka, one helps find him. Omu yadduka, omulala atuyambako okuzuula eyadduka. Ugandans are not laughing anymore. Bannayuganda tebakyaseka ebyo abitadde ku post eyo wako ku bifaananyi ebyo. Then ne wayita akadakiika n'addamu n'atweetinga, I am going to say this only once. Kino ngenda kyogera omulundi gumu ogusembayo. Any foreign powers who attempt to smuggle Bobby out of the country are going to create a serious rupture in relations. Ng'agamba nti eggwanga lyonna eri foreign power, eggwanga lyonna erinaagezaako n'atemptinga okubba Bobby Wine likafulumya eggwanga, likafulumya mu Uganda, capture, not to smuggle Bobby Wine out of the country. Bajja kuba bataddewo omuwaatu, bajja kuba bataddewo oba enkolagana wakati waffe n'eggwanga eryo n'abali kikoze, bajja kuba bataddewo enjawukana mu nkolagana z'amawanga gaffe, Uganda n'eryo eggwanga eryo n'abali kikoze, era enkolagana eyo oba omuwaatu ogwo ujja kuba munene nnyo ogwo muwaata mu nkolagana yaffe. So ng'alinga alabula tewabaawo eggwanga eryetantala okugenda maaso n'okuba nga likikola. Kati wano n'assaayo ekifaananyi ekirala era nga wayise eddakiika ntono. Nagamba so why was he lying? Omukyalo ono lwaki yali alimba? Era mu ddakiika ntono ezaayiseewo ddamu n'ateekayo ebigambo bino. As far as I'm concerned, we captured the man Bobby a week ago. The fugitive on the run is the wife Bobby. Agamba nti kino ye akitwala bw'ati. Timukwata Bobby baakwata musajja kubanga yeye musajja. Nti kati Bobi Wine ye mukazi olw'ensonga nti yadduka. Kati omusajja odduka otya? Kakati wano ye ng'agamba kitegeeza Bobby yandibanga ye musajja, Bobby nga ke kazi okuta ku bigambo omukulu bye yataddeyo. Kakati wano wenjagala nkuweera ebigambo bya Chris Balyomunsi nga sina kusomera tweet eno. Chris Balyomunsi ono nno minisita mulamba yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino. Either there are no charges being preferred against the Honorable Kyagulanyi, and the state is not looking for him. He's a free man. That's the point I made. He chose on his own volition to go into hiding. The state is not interested in him. Otherwise, the state would pick him from wherever he is, because we know. Ulira Chris Balyomunsi agamba nti tewaliwo buzibu bwonna na Robert Kyagulanyi Ssentamu era tetulina kye tumwagaza. Ye okubula kwe oba okwekweka kwe yakisalawo nti ffe nga state tulina kye tumwagaza. Wabula ojja kati tusobola okumuyigga. Kankuddiremu ebigambo bya Chris Balyomunsi yabadde ayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Either there are no charges being preferred against the Honorable Kyagulanyi. Agamba tewaliwo musango. Bino ne yagenza okubyogera kyabadde kibuuzo okuva ewa Joel Ssennyonyi ng'abuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu mumwagaza ki?
lwaki temumuleka n'abeera mu maka ge, lwaki temumuleka n'akwasaganya emirimu gye. Naye jjukira sajja wano n'agezaako kulaga tetulina kye tumwagaza. Naye ate ngenda kukulaga ebigambo bya Muhoozi ye byayogedde wano. Chris Balyomunsi ng'agezaako okwanukula Ssennyonyi amugamba Kyagulanyi ffe tetulina kye tumwagaza. And the state is not looking for him. Agamba nti era state teyina kyemwagaza ffe tetumunoonya, tetulina kye tumwagaza, tetumunoonya. Liriza jjukira wali Muhoozi akugambye tuli mu kumuyigga nti era eggwanga lyonna erinaagezaako okumukukusa lijja kubeera nga lifeesinga enjawukana ennene naddala mu nkolagana yaffe n'eggwanga eryo erinaaba likikoze. Ebigambo ebyo ne mbikuteera nayo wano. Ebigambo ebyo Muhoozi yagambye bw'ati, we are most certainly hunting Kabobi. Kayigga ate bubi nnyo. Is wanted dead or alive. Tumwagala nga either mufu kubanga mulamu. It doesn't matter how long it takes us get him. Tetufuddeeyo ku nsonga kigenda tutwalira bbanga ki kubeera nga tumufuna. Tula tumwetaaga, muyigga, tumwagala nga either mulamu kubanga mufu. Ambu yabadde bya General Muhoozi Kainerugaba yabeera mukama woono kyokka ate ye n'akugamba tetulina kye tumwekwate, tetulina kye tumwetaaga era waddembe okuddayo mu maka ge. Chris Balyomunsi ate ye nga bw'ayogera kakati ebigambo bino tebirina we bikwataganira. He is a free man. And that's the point I made. He chose on his own volition to go into hiding. The state. Chris Balyomunsi agamba nti Bobi Wine okubula nti ye yasalawo yali choice ye okugenda mu hiding oba okugenda mu kwekweka. Naye Bonga State ina kye bamwagaza. Is not interested in him. Otherwise, the state would pick him from wherever he is because Chris Balyomunsi agamba nti state penga government tetulina kye tumwagaza era tulina interest yonna mufuna oba mu kumukwata. Wabula ate tusobola okumunoonya kubanga tulina tekinologiya yenna amala okubeera nga tumufuna yonna gy'aba yeekwese singa tubadde tumwetaaga. Naye jjukira yabuvuddeko twakuwa amawulire waliwo zi drone n'ab'ebyokwerinda abaalumba biiki y'e Busaabala ne basalako abakozi ne bababuuza ensentamu yazzeeko wano era muyina we mumumanyi. Kakati ate minisita akugamba tulina kye tumwagaza era singa tubadde tumwagala tulina tekinologiya yenna owa buli kika atusobozesa okubeera nga tumukwata. we know. You know, we have technology to trace people. But because we are not interested in him, that's why I said he's free to be in his home. At the moment, he's not at the home, but he's free at the time and members of his family. Akugambye nti free man oba musajja ali free nakyo tumuwagaza waddembe n'okuddayo mu maka ge. Naye nga nnaku bbiri eziyise ssaawa nga 8 eziyiseewo bakuwadde amawulire aba baganda ba Robert Kyagulanyi Ssentamu baabagaanye okwakiseesinga amaka ge. Baddeko Banjomaani, babaddeko Miki Wayini, babaddeko n'abakyala abalala Irene Kayemba n'abalala baabagaanye okubeera nga batuuka mu maka ge. Kyokka ate ono minisita akugamba kya waddembe n'okuyingira amaka ge bwe baba nga baganda be tebakkirizibwa kuyingira amaka ge. Era nga n'ab'amagye oba ab'ebyokwerinda abaateekebwawo kumpi ne gate baaza buli ayingira. Kakati ate bino ebigambo bijjirawa? Naye ngenda kuwa ebya Muhoozi nga tuvudde ku bya minisita. Wulira. There is a light deployment at his home, not to harass anybody, but for Ugandans not to use the home as a public disorder hub. Agamba waliwo slight deployment, waliwo okudeployinga okutonotono okumpi n'amaka ge. Naye nti si kulumya muntu yenna. Sana badde ng'agezaako okutegeeza si kugaana muntu yenna kugenda ate nga twalabi waliwo abaagaaniddwa. Era ab'ebyokwerinda abaateekeddwa okumanya balina mission bali selective. Waliwo abakkirizibwa okuyingira naddala nga balina mission ez'enjawulo ne wabaawo n'abagaanibwa okuyingira. Bondooza nga mission yaabwe tennaba kubanga etegere. Kati Chris Balyomunsi agamba twadeployinzewa akatonotono tusobola okuziyiza amaka ago gabeere nga tegeeyambisibwa bantu ba bulijjo oba oliawo okusinziira wabeere nga badisrupting eggwanga. Purposes of security, their security interests. And kati ebyo bigambo bya minisita Chris Balyomunsi, minisita wa ICT. Bigambo byabadde bibuuzo byabadde biva wa Joel Ssennyonyi, leader of opposition.
akati ngoma zo biwulira kata teulira statement yeno. Muhoozi yagambye, we are most certainly hunting Kabobi. He is wanted dead or alive. It doesn't matter how long it takes us, we will get him. Tuli mu kukayiga. Minisita Ogatte tulina kye tukaagaza. Adumira amagye mukama wa kugamba ate tukayiga. Keetaaga either nga kalamu oba nga kafu. Tetufuddeyo kigenda tutwalira budde ki ne tujja kumufuna. Byabadde bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Kate minisita yakugamba tulina kye tumwaza. Kakati awo gwe genda kubajjukira Muhoozi yakugambye ensonga agenda gissa eri bannayuganda musalewo era mujajinge. Kakati gwe ng'oyita ku mukutu guno ya mu comment section naawe osalewo okole judgment yo. Ebintu bino bwe biba nga bigattambulira engeri gye bigattamu nange nsobola okubigattagatta wano. Biba tebigatta era nakyo tujja kubeera nga tukyogera. Kakati wuliriza. Waayise era akabanga katono omukulu n'agenda ku mukutu gwe gumu n'ateekayo ebigambo bino. N'agamba, I want to apologize to our great friends, the United States of America, for the earlier tweets that I have now deleted. No. Yabadde ayogedde ku by'e Somalia. Awo na Uganda ndoza tusinzira ku mulamwa gwe tuliko ensonga ze tutambuza kansooke kiteeke ebbali. Ne tuddayo waayise Edsawa Mbale no tweet yo ebadde y'amakyaga lunaku olwaleero era yagenze ku mukutu gwe gumu n'ateekayo ebigambo ebigamba, if any soldier even attempted to touch Babi, he will be punished very severely. All our troops are briefed on how to handle women. Give us the details. Yukira mu statement Babi Kyagulanyi yavaayo n'ategeeza erikale baamukolako ebikolobero omuli n'okumwambula, baamutulugunya ne baagala omugyisamu passwords mu masimu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati wano Muhoozi agamba wabaawo omusirikale yenna eyakola ekikolwa kino oba eyatulugunya Babi Kyagulanyi yakubonerezebwa era nezi details tweets ez'okumukumu nga zikyagenda mu maaso yagadde nkuweeko era zitegeere bulungi nnyo ku bigambo by'omukulu oyo byagenze mu maaso n'okuba nga ateekayo General Muhoozi Kainerugaba nga bikontana n'ebyo bye babadde boogera, wabula nga kino ekifaananyi kyasoose okufuluma era kye kisinze okufuluma nga kyoleka ebintu bino engeri gye bibadde bitambulamu. Kati n'ebigambo bingi nnyo bibadde byogerebwa bannayuganda abasinga obungi ne babibuusabuusa nga mu bigambo ebyo mwe muli okuwambibwa oluvannyuma lw'akalulu okuggwa. Waliwo amawulire agatandise okuba nga gayitingana oba ebigambo bitandise okuba nga bivaayo ebibadde tebinnamanyibwa. Abamu ku baakolanga ba security guards ab'abannabyabufuzi naddala bali ab'ekibiina ekya National Unity Platform bangi bali mu kuyaayaana, bangi bali mu kwekubira nduulu era bagamba si Babi yekka yatuusibwako embeera wabula naffe twatulugunyizibwa. Waliwo omu gwe ngenda okuwaako wano mu katambi yagamba yali akuuma Chairman Nyanzi era omuvubuka ono yalabiddwako ng'aleetebwa wabula ng'ali mu mbeera mbi. Bayimiridde balaba nebatwala abatukuba empi emitwe tugitadde wansi. Kakati wulira ne babatwala babakuba empi emitwe nga bagitadde wansi n'ebigambo ebirala byonna nga bw'ogenda biwulira. Kakati mbikuleetedde ogenda mutegeera bulungi nnyo. Omuvubuka ono n'amannya ge yagoogedde era gwe ayagala okukakasa n'okukonfaminga bye yayogedde nti bwe biri era nti abitegeeza. Njagala okutegeeza bigambo bye njagala era owulire. Omuvubuka ono bambi yagenda ku kitebe ng'agenda kukola nga mukuumi oba security guard ng'akuuma abamu ku bannabyabufuzi mu kaseera nga twolekera akalulu era akalulu kaali katuuse n'okutuuka. Anyumya ebyamutuukako wabula nga sinnakuwa byamutuukako. Njagala kusooka kukulaga embeera nga bwe yali omuvubuka ono nga tannaba kubeera nga akunyumiza biki ebyamutuukako. Omuvubuka ono yakubibwa bubi nnyo era yalabiddwako yabadde aleetebwa ekyamazima kino kiri visible era ng'osobola okukiraba nga n'okutambula takyasobola kwetambuza batambuza mutambuze. Ti wano owulira ebigambo ng'ebyo n'ogattako n'ebyo ebyayogeddwa Babi Kyagulanyi osobola okutegeera ki ekigenda mu maaso. Zomutebe Douglas nga nali nkuma Chairman Nyanzi eyampa omulimu baali bamuyita fire foot soldier ku kitebe struggle nzize nzibeeramu kati
twali tunoonya akaluka ali mwezo nga genatandika Kawempe kunoonyeza mu Kawempe waayise yeegatibwako chairman Nyanzi twajjaira nga tukola kati kola olunaku okubandwirabidde twali tugenda kukolera muno kumpi n'ekitebe tugende katale k'omukalwerwe wali twatambula bulungi tugenda mu katale k'omukalwerwe kuba twali no chairman Serunjoji Meya Serunjoji yaliko atulina Nyanzi kuba twasimbula ku kitebe nga tutambuza bigere twatuuka mu katale abantu baali bangi kati jukira obana abakulembeze buli omu aba ayagala akulaga nti akola nnyo kati abamu ne batugamba mufulume akatale abantu abamu ba meya ne honorable bafune bwe babuuliza abantu abamu ne tufuluma kati bwe twafuluma tudda emabega kubanze nali nekyali wange kwempangisa naye ennyumba ne tufuluma tufune n'ekyokulya tufuluma akatale tudde no ku lawundi abantu abasinga bali awo wabweru drone yatuva mu babega ne batusika musajja yansika bino ebyuma bibeera ku kkubo batuva mabega ne bakwata esaati ne batusika ne tubuuka kiri ekyuma ne tugwa mu kolansi batuteeka mu drone ne bateekamu n'abantu awo abalala kuba twagenda musanvu nga abamu jasi baali batambula na butambuzi abamu bayimiridde balaba ne batutwala nga batukuba empi nga emitwe tugitadde wansi batukuba empi batuusa munda ne bagulawo omanyi obujji bw'embwa kuba bagulawo oluggi ng'olwedde emmotoka eri kajji kennyini kasobola laba wendi ne batukanyuga munda enzikiza nga y'amaanyi nnyonnyonyi ekutte abalimu ne batugamba nammwe babaleese muli bannuupu musajja mugamba tubadde bannuupu mwami n'atubuuza mukyali mu campaign muli mwaka ki tumugamba tuli mu 2025 omusajja n'agamba maama nze abaana bange agamba ye bamuleeta 2021 mu kalulu akaggwa netubeerayo nga tupamaamu wetusula emmere ewatuwa batuleeta bira lwagadde agirese agikanyukamu bukanyuzi zibanjijjamu tishaati ya Nyanzi n'engoye n'engatto zino zonna engoye esizanga okugyako pule engatto zo baazitwala era bansudde ndi mu bigere abadde tuli awo batuuzi kuba ne waba yeta tagamba mbu akuyita erinnya mbu jangu olinnye emmotoka tebamanya na muntu gwe bajjeemu era nabadde nze siri wakuvaayo kati wabula kupapa kulinnya mmotoka naye nga simanyi gye bantwala ne papa ne tulinnya emmotoka batutaddemu abantu twabadde 10 emmotoka era tetulaba ne batutwala nga bwe batwala lwinga emitwe wansi sooma okwekanga nga bankuba mugere n'engwa ku kyettaka wa booda badde akunye n'okunkoona yasibe n'agamba banayo omwana wuno avudde mu drone abansudde kumpi n'ebikajjo n'ankwata n'antwala ewa kansala kirungi abadde kumpi kansala ne bamufuna kansala ne bwe bamukubidde n'agamba ngende ku district kuba gyabadde ne batwala ku district ne bafuna contract okutuuka wano wendi kati. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera bw'owulira ebigambo ng'ebyo n'owulira statements ng'ezo simanyi oba akatambi kabadde kawulikika bulungi nnyo olw'eddoboozi okuba nti yali recordingidde mu mbeera si ya bulijjo. Bw'owulira ebigambo bwe bityo kiki ky'otegeera era kiki ky'otwala genda mu comment section tuwandiikeyo kuba ku nkomerero tutera okujja ne tuyitayitako mu bubaka bwammwe ku nsonga ya Barbara Itungo Kyagulanyi bwe ntyo bwe nsobodde okuba nga njikutuusako. Bannayuganda bangi nnyo ababadde bavumiridde wabula ate n'abamu ku bantu ab'amaanyi okwetola ensi yonna. Waliwo omu ku bannamateeka ab'amaanyi avuddeyo n'akola statement mu kutu gwa X ng'agasse bino n'ensonga ziri eza Barbie Kyagulanyi n'agamba bw'ati: Haji Moses Kigongo once told us his reason for going to the bush. He said wano ng'agamba nti Moses Kigongo nono ye mumyuka wa kulira ekibiina kya NRM. Moses Kigongo mumanyi ye taata wa omukyalo ono eyesimba ku Nalukole Kawempe oyo we NRM nambi. Kakati Moses Kigongo tiyayogera ku nsonga ez'abatwala mu nsiko era omukulu ono agamba he said about his soldiers would raid their villages and homes and the women would say abasajja bazze, the men have arrived as they fled. And Kigongo wondered if the men who lived with these women like himself were not real men. Ezaako okumujjukiza tizimu ku nsonga ez'abatwala mu nsiko mu bigambo bye mwennyini nga mwabisimbuliza ezimu ku nsonga ez'abatwala mu nsiko
ebyo byennyini by'owulidde era byategeezezza. Kakati amugamba ebyo byennyini bye mwalaba ebyabatwala mu nsiko nga n'ebimu ku byo tukimanyi tebyaliwo era mmwe mwali mubikola. Kakati mmwe mulina garanti ki? Muyina ndowooza ki ebagamba nti bannayuganda abaliwo obudde buno bo tebasobola kwerwanako era tebateekeddwa kwerwanako kwebyo mugenda mu maaso n'okubeera nga mubakola? Bigambo ebyo bijja kubigendamu nnyo naye kankutuuseeko obubaka bw'ensanga mu comment section. Mwebale kubanga mukyagoberera mwenna abagoberera omukutu ogwa Reason TV. Ramadan Kaweesa webale kubanga kwoli message etuuse. Myra Richard webale kubanga kwoli message etuuse. Mulimba Mansa Musa webale kubanga kwoli message etuuse. Nagamba thank you for the updates. Olamuse blessings ayebazibwe nga bulijjo webale kubanga ogoberera. Legendary webale kubanga nayo kwoli. Naamala Felicite nawe webale kubanga kwoli. Zaitun Hassan webale kubanga ogoberera message yatuuse. Nabire Shirat Mebo Kinene webale kubanga kwoli message etuuse. Senga Butambala webale kubanga kwoli ne Mathias message etuuse n'abalala mwenna abateekako obubaka bwammwe ku mukutu ogwa Reason TV. Bwe tutyo bwe tubeera otusinzira okubanga tubatuusako amawulire ate nga tukyajja okubeera nga tugakuwa gonna nga bwe ganaba gatutuuseko katuwuliziganye ate mu updates ezigenda okubanga ziddako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa ekifiiriza, omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.